Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Batulaba katusubire muli bulungi. Mukama mulungi bannaffe ku side eri katusubire mu nga abakozi ebirungi bingi. Nate n'olwaleero tukomyewo ne programu yaffe eya Chat with Zwa era nga tukomyewo n'omugole omulala. Tusuubira nti buli tujja buli gwe tuba tukyaziza tufunamu ebyokuyiga. Gwali eyo bako kyofunamu wamu n'asuubira okukola omukolo ate obaako okuwabula kufuna okwenjawulo. Nate n'olwaleero tuzze n'omugole katumanye ebimukwatako atubulire oba mu bufumbo gyali otambula bulungi omukolo atubulire buli kimu nga bwe kyatambula ne bwe kyamuyisa. Naye before that kasooka atubuuzeeko atweyanjulire mukyala muna bizinensi mukyala mukozi ate nga mufumbo. So kasooka atubuuzeeko atweyanjulire tumutegeere emirimu gy'akola tugitegeere n'oluvannyuma tweyongereyo. Buuza ku batulaba. Mwasiibye mutya abatulaba? Chat with Zwa MC Zwa. Amannya gange Kimuli Latifa nkolera ku Hamu. Ni mukyala business woman. Tunda material, textile, fabric. Ezirala nzija China, ezirala nzija Dar es Salaam. Ndi mukyala Munyolo. Nva Hoima mu district ey'Ekikuube. Mbadde nsaba okubuuzaako Abanyoro mu lulimi lwaffe. Babuuzire kirabuze. Mwenna abatulaba eyo ku Chat with Zwa. Mwasiiba muta Abanyoro kati n'Abanyoro Inywena Abanyakitara. Kirala ndi mukyala mufumbo ow'Empeta. Omwami wange muyita Mwami Mufirika. Muyita African Bay. Ye mukulu Umaru Musa Mutawonga. Byebyo. Kale. Soko yogere business wesangibwa oba edduuka gye lisangibwa. Yogere ekizimbe abetazo okuwagira baje bakuwe business. Yogere ne shop number n'enamba z'essimu olwaddembe okuzisomera abantu eza business. Nkolera ku Hamu Block S 318. Block S 318. So ntunda material mulungi yakola dress ez'abakyala, skirts, dress, byonna. Erinnya lyange lya business abasinga bampita Rose ku Hamu lyakwata ku Block S, Block F. Nalufenya abasinga bamanyi Rose kuba lya business. Nali sinaba kukyusa ddiini nga sinaakulaba mukulu African Bay. Naye we namufuna nankyusa erinnya kuba ye musajja musiraamu. Ekitegeeza tewali musiraamu. Nali siri musiraamu naye African Bay bwe yajja mu bulamu bwange byonna n'abikyusa. N'okkiriza. Nenzikiriza. Kakaya tekava ku mutwe. Kati sijjawo kakaya era abasinga bampita Jat Rose. Naye ng'okuzaala Jat Rose. Nsaala munange mukulu Musa byonna yabinjigiriza. Oli mutebenkevu mu ddiini. Kati ndi mutebenkevu mu ddiini saagibaamu. Mashallah. Kale. Enamba y'essimu eri 0787 96 51 45. Enamba yange. Shop number eri Block S waggulu 318. Enamba ku WhatsApp kweri? Kweri ku WhatsApp. Giddemu omulundi gumu tweyongereyo. 0787 96 51 45. Kakati tusumulula emboozi yaffe ey'olwaleero. Manyi eno Chat with Zwa tunyumiza abantu obulamu bwaffe obwa bulijjo bwe tutambulira. Abali eyo ne bafunamu ekyokuyiga. Katuddeko emabega katini nnyo. Ng'okyali Rose njala tunyumize ku mboozi. Tuweyo ka story kadakiika mu 2 mu bulamu obwa Rose. Rose yali tamanyi na kuveiringa. Yali tamanyi nti bambala ku sharia. Rose yalinga mukyala kikaaki.
bw'oba osobola omunnyonnyola abantu nti Rose yali ayambala bumini, nti Rose yali akuba ku pate. Rose mukadde oyo yali Rose afaanana atya? Kituufu mwamiziwa. Kati mu bulamu buli bwe nali nkyali Rose, nali nyambala lusinga osanga nyambadde bulegingi, nteeseeko obutopo obutonotono, nyambadde mini, then nyambadde budress obumpi. Kati mukulu African Bay mwami Umaru bwe yajja mu bulamu bwange, n'aŋŋamba nedda Rose nina okukyusa gwe erinnya nkuweereze Latifa. Olina okwambala bulungi, omukyala ow'ekitiibwa alina okuba nga yeebikkirira. Kati awo ne ŋŋenda nga ntandika okukyusa bwentyo era muhaamu abasinga balaba nga nkyusa ennyambala nga tebamanyi kiva ku ki. Bwe natuuka ewa mami mu kyalo, mami n'andaba nga nvairinze nga sijja kakaaya ku mutwe. N'aŋŋamba kiki ekyatuukawo nnaku zino ng'oyambala ebiwanvu. Ne mugamba maama nafunayo mukwano gwange mwana Mufirika. N'aŋŋamba omuddugavu wa wano Bukayo Saka. Ne mugamba mwana Mufirika ava wano e Uganda. N'aŋŋamba mwana ki Mufirika. N'aŋŋamba yakukyusizza n'ennyambala kunze ye. N'aŋŋamba akoze bulungi. Kuba omukyala alina okwambala bulungi. Kati nze nkyalina ebibuuzo bingi ku Rose oyo. Rose oyo yali yambala ku bulegingi ng'ayambala ku butopu bukundisha obwo. Yali akubako ne ku bbaala? Rose yali takuba ku bbaala. Mwenge yali tagukozesa. Nenga just ayambala ku ngoye z'ayagadde. Ku bintu ebisanyusa nendaga ku mubiri kuba nali mukyala mweru kati nga neekakasa. Kagamba abakyala abeeru bo bakkirizibwa okulaga ku mibiri, abaddugavu tebakkirizibwa. Nabo bakkiriza. Kati omanyi si kyangu omuntu okeera ku makya kusalawo n'agamba kati nsaliddewo ddala nvudde ku bimpi nzize ku biwanvu. Tekyakuwamu buzibu? Kyampamu obuzibu kuba engoye nali siziina. Nali nina engoye ziri ennyimpi nga ze ziri mu wardrobe nga ze nnyambala, naye bwe nzijewe nga nzambadde ng'awulira bubi. Bw'aba tulina we tugenda nga ngamba nze ndi musajja musiraamu, abantu abakulaba si kirungi. Kati n'atandika okubeera nga ngulira engoye nga Monday ne Tuesday nga nina okwambala sariya, then zino ennaku endala nkuba mpale zange bwentyo mpola. Kati nga ne ku mutwe nga nsiba nviiri. Kati n'atuuka ekiseera nabeera nga ngula sariya ne zibeera nnyingi okusinga ki engoye. Kati nanstopingayo okugula engoye nanga nze alina okugulira up to now yagula, nze ndaba surprise. Nina omukyala anyambaza wagenda n'aggyayo engoye awo ku gundi bagiyita bateere wano ku paaka empya Hijab City. Ya mukyala musiraamu bamuyita Mama Abo. Ujje engoye ezo? Awo nzija engoye zange. Yakola gwa kuteekayo ka sente? Ateekayo sente nampa sali oba 3 oba 4 oba 5. Mama Abo ndaba nga nkubira essimu. Ngamba African Bay asasudde. Jangu nonne. Kati mumanya gonna lwaki omuyita African Bay? Lwaki? Anti omusajja oyo lwaki muyita African Bay? Omwami wange musajja muwanvu. Yakale mu basajja Abafirika. Kyemanyi ne bakola competition nga z'Abafirika naye mwali. Kyamuyita African Bay. Fabampire tuli Bafirika. Muli Bafirika naye n'abampi Bafirika naye ng'ogamba nti omuntu andigamba American height kati eno African height. Kade ntidde tulibeyo mu Europe gye twava. Nawe muli Bafirika. Kale omanyi kati njagala otuzzeko emabega olwo we twabuusinga, njagala otusigira ekifaananyi kya Rose ensi ennyonnyoke kuba abakyala abasinga balowooza nti kiba kizibu nnyo omukyala okusalawo n'agamba nsiramuse kozi gye bali bangi ng'omusanze mulokole n'alimba omwami nti ngenda kusiramuka naye ate bw'amala okusala eddiiro bikaluba n'omusanga era mulimba nti veero ngisibye emikolo oluggwa n'agiggyako naye gwolaga nti buli kimu kyaggwa naye okyanyweredde ku ki era n'enviiri sizisiba tusiba na nviiri wadde siba na nviiri nsobola n'okumala n'emyaka tegeeza ne legging zonna wazookya empale zonna wazookya byonna sibyambala mpozi African Bay wanga nti leero tulina we tugenda
Okyalina obwatereka nga aŋŋamba nyambala empale naye obwatereka obwo ba okigwawo ogula buguzi obwo sibwambala bo nabuviirako ddala nga gye buli mu nnyumba eko babusula bajjanga omuntu okunkyalira nga yabyambala nga muwa ate manyi bagamba kitani tonkema n'obusuulirayo ddala eri sisobola kubwambala kuba manyi ye tabwagala ate nange ndaba ekitiibwa kyange mba nkitta kuba abasinga ku mulimu bamanyi nga hajjati kale hajjati rose ne Latifa libagambira omuntu nze Latifa kigumire bulungi ekitiibwa ekyo hajjati Latifa bo bamanyi hajjati Latifa kati abalala era kibayitirako ne bamuta hajjati rose naye era abasinga bamanyi Latifa kuba na ku introduction yange nakozesa Latifa kuba twawoowa nampa amahare kati siina ate n'eddiini njagala kuba obusiraamu bwagala ojja kutuukayo ku kyamahale kati njagala osiigire abalabi baffe ekifaananyi gwe African Bay musisinkana mutya ffe African Bay we twasisinkanira nali nkolera mu kibuga kati nga naye akolera mu kibuga kati nga nkolera mu kizimba kya Gomesi kati naye nga diringiramu ebyo we yandaba yangamba kale yasoka nandaba nga ndi somewhere nangamba nakutunako eriiso limu neŋŋamba ono ye mukyala wange kati nanoonya engeri gyagenda okunfunamu nabeera nga anoonya abantu abanneetoolodde nga ye atya okuŋŋamba namala nafuna enamba yange kati bwe yafuna enamba yange then nankubirako nemugamba gwani nannyonnyola nemugamba nze nga sinaba mwezi ensonga nangamba sikati njagala obeere mukwano gwange just netsoka netwera ba mukwano mwami African Bay mutawonga nanjigiriza kukola business kuba nali nsikolera mu hamu nangamba njagala kuyigiriza business by that time totuvuga speed njagala tunnyonnyoke mwamala nga tanakuyigiriza business amaze okugamba ensonga zimuleese gy'oli teyasooka kuŋŋambirawo nti anjagala yaŋŋamba njagala tukole mu kujja gy'oli yajja akusaba nkolagana mukole bizinensi tubeere kale nga tukwatagana mu bintu bya bizinensi kuba najja nga mugamba ne mugamba nze njagala genda bweru naŋŋamba tewali sente just mwe mwagala teekamu input naye tewali sente naŋŋamba bw'oba olina sente bweziti osobola okukola wano e Uganda ate sente nali nziina eziwerako naŋŋamba osobola okukola batono nnyo abaziina nga bawala benkana ggwe agenda Bwakadamba nali njagala genda kale mu Bwakadamba naye nyongereko zino nfikisinge okitegeera nzifikisinge kati nze nga simanyi nnyo bintu bya bizinesi byakusuubula bweru w'eggwanga kati nangamba asobola okutwala TZ n'ofuna edduuka mu hamu n'okola zilonga ziboba olina miliyoni bweziti okitegeera kuba ku hamu bizinesi zitambula nnyo naye zeetaagamu akasente ne mugamba kale then netufuna edduuka ku hamu then nantwala e Dar es Salaam nembeera nga nsuula e Dar es Salaam nga neegendera buli wiikisi 2 nga tulina okgenda safari e Dar es Salaam Kenya ngenda naye African Bay simuleka mabega nga mukyali ba mukwano tukyali ba mukwano kati bwe twatuuka ekiseera omukwano ne gutuyitirirako naye ne gumuyitirirako kati mwe mwebuuzanga muti mwasulaga mu lumu emu buli omu yasulanga yekka tugenza okusuubula then naŋŋamba okiraba otya bwe ŋŋenda ewammwe Hoima ne mugamba nze ewaffe nga wala naŋŋamba nze nja tutuukayo kati ne tubeera bwetyo nga tukola ne tumala nga tufuse bafumbo n'agenda ewaka n'akyala n'amala n'annyanjula kati kambuze ekibuuzo ku mukulu musanga bwe mumanyi musajja alinamu ku nsonyi bwe yali agamba nti akwagala yakireeta atya musajja oyo mukwata mpola nnyo naye yakikozesa bikolwa oba yakyogeza kamwa yakikozesa bikolwa lusi waba agenze Dubai andetayo ku birabo kati awo aba ndese yagenze mu kusuubula nga ndetayo ku birabo ku birabo ate yasooka kuntwala like sister we sister we mukwano gwe kale ate nange nembeera nga siina mikwano yansanga mu kiseera ekirungi nga nange siina wadde mukwano oba muwala oba kiŋŋandya otalinayo bappo bakusumbuwa bawumalu
manyi wali Rose nga tene bapo bano ba abo nali siina budde kuba nali nemanyi nti ninamu kasente kati okunkwana kyali kizibu muntu alina okuba nga ali gento nnyo wale inawezi kumala nali nina kale nga kunsudiya si kyangwe ye mpaka mwami Musa inenge gye yankolamu bulala egamba balinamu ku busente tebamalaga basudiya kati ojja kungamba okungulira lanchi njirabe nga sijja gitegeera si kyamaanyi pokola sente ojja tusigira ekifaananyi yakuwa togamba njagala otuwulire njagala mukulu Musa tukubire moment otusigira akafaananyi kuba musajja wansonyize mumanyi namulabako moment gyesooka okugamba nti Rose nkwagala ekintu ekyo yakireeta atya kati yabeera nga naŋŋamba olaba otya ffenna bwe tubeera ffenna naŋŋamba nze we nakulaba lunaku lumu n'olunaku kale dakiika n'ovaawo ate tewambuuza nenzija olunaku olwala nenkubuuzaako gye wali okolera n'ogaana okunziramu neŋŋamba naye ojja beera mukyala wange oba wadde tonziramu naye nze nkimanyi nanga mu mutima nali nkimanyi kati nali nina okuteekako embeera era abasinga abatwatambulanga nabo eddala salamu batulabanga fembi mu bbaasi kyemanyi abasuubuza interview eno bajja giraba nga beebuuza nnyo abakyenjinga ssente eri emutukula nga bagamba naye n'aba migration officers mba naye obona ngono muvubuka ayagala muganda we bali bamanyi muri ba Luganda ate ne muhamba idhawo bategeera ku introduction mu January bwe nabaweereza kaadi basaakola meeting nali siina budde kati twagaba kadzi kati omuntu ngambuuza ayagala kusonderako nali abantu bali mu December kati buli omu ali bize kati nga nina obaweereza kaadi kati awo bokola omukolo nga tuli bize totuwanga kaadi zo totuwanga budget zo kati awo mbaweereza kaadi mbayita mu mikolo then mukulu Musa kati oli bwe mutwala kadi nga ngamba oyo muganda wo nga mugamba nedda banange emyaka gye tuludde muno nga ono si muganda wange just mwe bwe mujja ku dduuka muba mumanyi nti muganda wange naye mwami wange mwalinga mweyisa nga ba Luganda ffe bwe tubeera ku dduuka asobola okumpita Tiifa nemuddamu naye bwe tutuuka ewaka mpita Maama Bulamu ku dduuka oba Tiifa ku dduuka mba Tiifa mpozi nga abantu tebawulira wasobola okimpita naye mu public tuba ku business kuba naye era mba tuli ku business oba nsonyiza ayina ennyingi zezimukugira tuba ku business kuba naye akimanyi kati fonna omukolera mu dduuka limu naye ayinayo business endala naye just ajja nanyambako bobereko akuyita atya ampita Maama Bulamu ku dduuka Tiifa ate gwe ku dduuka omuyita otya nsobola omuyita olusi African Bay olusi muyita mukulu Umaru bw'abanga waliwo abantu we bali muyita mukulu Umaru mugampaayo kino bwemubeereka African Bay wakuba dda kakati njagala osooka otusigira ekifaananyi omwami olunaku lwe yakugamba nti yagala genda kukyala wammwe wawulira nti ke kaseera akatuufu okulaba nti ofumbirwa oba wali tonaba kweteekateeka because abakyala bangi bosanga ngagamba nze omwami wange weyansabira obufumbo nali sinaba kubeera redde nga ndaba nkyayagala okuba ku pate yagira mu kaseera yakyogerera mu kaseera ke katuufu oba naye wasooka kumulinza mwamala ebbanga ki nga tanaba kugamba bintu ebyo kati omwami oyo yatandika okuŋŋamba ku nsonga ezo yali 2023 naye twali tumaze ebbanga mu courtship nga ddene 2023 ntandika okubeera ffenna naye kati bwaŋŋamba njagala genda wammwe naye ze nga manye ewaka si basiraamu kati nga manye oba kinaabayisa batya kuba baprotestant kati neŋŋamba maama naakiwulira atya nti nfuuse Latifa nfuuse Hajati neŋŋamba kale nga kinkalubirizaamu lwa ddiini ate nange nga nina osooka nenjiga eddiini bulungi nentegeera okusaala buli kimu kati natuuka ekiseera 2025 mu Gwomwenda ne tugenda
ne tukyala ne ngenda ewaka ne mbagamba mu gw'omusanvu awo then maama nakkiriza nangamba ekyaddiini si kikulu as long as omwana muno mba mwesiimye then ne bakkiriza ne bagamba tebalina buzibu n'ekyeddiini ajje kati nezija ne mugamba n'agenda n'akyala ewa ssenga then ng'ewaffe bw'omanyi balina ebintu ebirala bye balina okugamba okujja nabyo ng'embuzi ente ezo tezibulawo kati ne babimugamba byonna mukulu Musa byonna n'abituukiriza yakusasula nte n'ansasula ente n'embuzi eziwerako oli mukyala w'amaanyi tugende maaso kati njagala nina ekibuzo ky'obuusiza amaaso akaseera Musa ke yaggambirako nti njagala genda wammwe kola mikolo wali already nga olaba oli mweteefuteefu okugenda maaso n'emikolo oba bwe yaddamu n'akiŋŋamba 2025 nakibaayinga kuba mukulu Musa twali tuludde nga tufuuse ba mukwano kati nga sisobola kuleka mukwano gwange nga tulina okugenda mu maaso kwegamba mu bufunzi mwamala emyaka emeka nga mukyali mu courtship twamalamu emyaka kumpi 3 wamuzalirayo ku mwana mwegyo emyaka just twali yangamba abaana si kyekikulu njagala gwe kati kambuze ekibuuzo kyonna lafula omukwano gwammwe ogubala myaka emeka wewagamba nti yesi nange nkwagala mumaze ebbanga ki okugamba nti yesi naye mwagala nga muli mwenna myaka saazi tugenda myaka 6 wamuzaliddeyo ku mwana tugenda kuzaala mukulu Musa yange atusooke tukole kwa nali mukyala na business nga ntambula safari kati nga sina budde bulungi bunayonsa baana kati yangamba olina okusooka mama nanywa amata nafuna enteze then netulaba ku bebunyumiza myezi ebiri alina okuba nga alaba ku magoba mukulu Musa ye amagoba ge yagalaba dda aba yagala result ag'omwana gannyongeza kakati njagala otusiigire ekifaananyi ky'enteekateeka z'omukolo mukolo waguteekateeka otya nga bonagamba nti omwami azza mpadde amawulire nga awulidde enteekateeka wazirimu oba tewaziriimu tusiigire ku kifaananyi waguteekateeka otya omukolo ogwo guteekateeka mukulu bwe yajja African man bwe yajja n'aŋŋamba nti njagala kugenda wammwe nemugamba tujja sooka tukyale n'aŋŋamba tewali buzibu otegeere abanyolo bwe banjulamu ebintu bye baagala kuba sometimes buli kalu kyeba n'ebyayo n'aŋŋamba kale ne tugenda ne tukyala ne tukomawo bwe twakomawo then ne mukolo ne ngulekera abeewaffe kubenga eje nali nze mbeera Kampala then taata wange yennyini yafa naye ninayo bataata basenga bafamily baganda nga bali mu saizi zange bangi kati nenkibalekera ne bankwatirako kati nze nali siri nnyo ku pressure ya mukolo bo be baali baguliko kuba neeyisa bulungi ewaffe neeyisa bulungi mukuluzi wakwana wajja n'okira abantu baali bangi abantu baali bangi ate ne bava wantu wala kuba ewaffe tetulina nnyo bantu ba neighbors kuba tuli family so abantu bajja ne bambeererawo maama wange buli kimu ne bakikola kwegamba gwe nga gwe tulina kyogamba nti kino nze nakyefunira byonna bakuwali awo ekintu kye nali neefunidde zaali ngoye ndowooza ne make-up ebisigadde byonna family yakwasaganya ne mwami African Bay omwami n'ayiwawo omubiri omwami yali amanyi byoyagala oba yali tabimanyi mwami ebisinga engeri gye tuli ba mukwano byonna yali abimanyi kuba mukwano gwange nnyo era ne kati akimanyi ze siina mikwano tandabangako nti ono mukwano gwange wadde nga muwala ebyaddala tewali Kampala oliwo weka ndiwo nzekka ne mu kizimbe wenkolera bakasoma wange we mukwano gyange
kitegeera bajja nangulako awo ne tunyumyamu ebigambo nga 3 ate nabo bakazi bakulu myaka 5 4 3 mu 5 kati African Bay mukwano gwange era naye akimanyi buli kimu munyumya babiri buli kimu tugeya ne twogera kino ennaku yange yonna yagimanyi kuba nandi kubuuziza ekibuuzo ne kubuuza nti mu nteekateeka zonna wafunamu okusoomozebwa naye bw'ogamba nti buli kimu bakikolera anti okusoomozebwa era mba nkufunamu wakufuna wakusangabwa okusoomozebwa okusooka nakugambye ku kintu ky'eddiini kati abaali bajja baali basiraamu ate eno nga si basiraamu kati awo balina okunoonya basheeka balina okukola ki abanaabeera ewaka balina okulaba nti beeyisiza ki ate abajja baali baganda ffe tuli baki bakaabaleega Banyolo ndi muzzukulu wa Kaabaleega kati ogenda okusanga enfumba y'emmere naye yanjawulo musiba empombo kati feri tufumba katiko kalimu ebinyeebwa n'obunyama butini era kyemanyi byaliwo kati ekyo ekinyeebwa nga kirimu greens omugobe mu lunyolo bwe baguyita kati mweno musiba mpombo kati bali balina okufuna omufumbi ng'amanyi emmere y'eki amanyi okusiba oluwombo weebale nnyo emmere y'ekiganda ate ng'agifulumya ki bulungi nnyo abantu basobole okulya kati awo ku mukolo nenfunamu n'akalala ka pressure owa music yalwawo okutuuka buli kimu kyali kiwedde naye nga ye simulaba kuba amasimu n'entyamuko ate n'ekirala nafunamu ewaka obuzibu bw'okubeera ng'aboogezi babajja eno e Kampala kati nga beera bambuuza nnyo bambuuza ani agenda okwogerera omukolo ani muguruse waffe babiyita baguruse ani naye nga omugurusi nenge gye ngenda bba mu nnyonnyola kuba omugurusi balina omulabira ku intaneti mukuluziwa yali agenda kujja kati nga sinenge gye ngenda bba nnyonnyola kuba abasinga essimu zibatawaanya eyo baba tebabeera nnyo ku mutimbagano baalabira awo mugulusi kati kyekyo kakati njagala tusigire mu mukolo gwonna ekifaananyi bwe kiba ogamba nti kaneeno kahapeningawo ku mukolo oba nga tutambula oba katikati mu mukolo nekampisamu kkobo bitemwalimu kintu kyonna basically throughout mukolo gwonna paka kuggwa ow'ebidongo ye yampisaamu obubi yekka kuba ekyali kirala kinteese ku pressure nali manyi mukulu Umar ayinza okubeerawo kale ne batuukamu leeti naye bakwata obudde yaŋŋamba nasula nga ndaba ku ssaawa okuva Friday nga ndaba ku ssaawa Saturday nga ndaba ku ssaawa nenkuba winter naŋŋamba nze mukyala wange kyankwagala nakubira winter batono nnyo abagole be bakubidde winter sajja n'azuukuka ssaawa 7 n'avuga emmotoka mpaka e Hoima abagole ba winter banjawulo kuba omugole weewala wanjawulo ati yanjawulo kiriwo eyo omusajja aba asazeewo nnyo era kigumu era ne bw'aba anyiiza ntunulako bw'ati nanga nakubira winter kankuveeko Rega fena tugende Hoima tufune nakubira winter mufune munakubira winter Hoima kakati nga tuli ku mukolo wakati tukyagutunulidde moment kijogamba mu mukolo gwonna yasinga okunyumira nga tuli gyerabira moment yasinga okunyumira nga sola gyerabira ekisooka natandika okunyumirwa ku makya sawa nga 3 awo 4 nga ndabe bakatumwa panda bansanyula nnyo kuba nali sibasuubira obwenafuluma wabweru ngenda okulaba emusizibwa neŋŋaana omusajja nzisenze kati neŋŋamba omusajja atuukiriza kye nali namusaba kuba si kyangu omusajja omusaba ekintu n'akikola omukolo nali namusaba nga njagala
emusiziwa nga gwe njagala abeere ku mukolo gwange nangamba omusajja yo nga tasaagendeyo wabbeeyi wale wammwe ne mugamba kola kisoboka kyonna gamba natandika okumpayiriza ne mugamba kola ekisoboka ajja kumalako naye winta ajja gikuba era naffe twakuba winta era n'erinnya baalimpa nza kiiki yegwa kiiki by the way paako yange atwoki yegwa atwoki nze bampa lya kiiki kati ne mugamba ajja kukkiriza kati nabeera nga tanzizeemu awo teyambulira kituufu oba wakkiriza oba nedda kati nalaba okukubira essimu saa 12 noŋŋamba ntuuse hoyima mpa direction nenkuba muganda wange n'akubuulira kati bwe nabalaba nga mutuuse ekintu ekyo kyansanyula nnyo neŋŋamba mukulu Umaru ndowooza ekitutwawula kuliba kufa kuba omusajja atakulimba walayi Umaru byonna twala wakkiriza n'owanika emikono nakkiriza ne mama ne mugamba nze gwalaba mukuluzi wa saagala nakukyala kuba saagala kuleka musajja wange oyo nti abeere yekka toyagala kudda wammwe sikyala ate naye akimanya ate tayagala mubuleko wadde eddakiika kwegamba 24/7 oba omulabako mba nina omulabako naye aba alina okundaba era bwe twamala omukolo nankubira naŋŋamba nga todda ng'olumazeeyo ennaku mmeka nali mazeeyo ennaku 2 ne mugamba basenga gye bali ewaka naŋŋamba nedda nga mugamba baganda be naŋŋamba nze njagala gwe sikyalya mmere omwana alina omukwano bwe gutyo nnyo ate mukuluzi we ekirala kye neerabidde nze nali nsaba Katonda ampa omusajja ampa omwami ng'alinga taata wange nga nakula nga mpula yayita mama wange halowe nze okutegeera nsanga taata wange halowe kitegeeza ki simu ye kati nze bwe nakula ngenda olw'eryo erinnya kati nga manyi halowe nga manyi mama wange mwita halowe naye kumbe taata ye yali muweereza si halowe kati taata yanoonya erinnya eritali mu public lyasobola okuyita mukyala we n'amanya nti ategeeza ye nga muzeewe alina omukwano kati ne bwe tuba tulina we tugenze mu function asooka kunoonya mukyala we kati nange nakula nga nkubisamu obufaanani nga nkubamu obufaanani ngamba njagala musajja bw'atyo nga taata wange Katonda n'ansuula ku mukolo Umaru naye alina omukwano gwa taata gwenyini alina omukwano gwa taata gwenyini kati nange ne mugamba nina okuwa erinnya kyava yakuyita mama bulamu nange ne mugamba nina omuwa erinnya African Bay era lyerinnya lye kale kati kyembuuza mukulu Umaru oyo bwamutwala ewaka mulundi ogwasooka mu kukyala bwe balaba nti musajja muganda oli mu nnyolo tebagambako nti wakitufunye mu nnyolo tuvudde ku kyeddiini tebalina buzibu bwonna mu baganda tebalina buzibu mu ekyo kuba ekikulu batata bambuuza ne baŋŋamba omwagala ne bambuuza omwagala bakimbuza emirundi nga 10 nga ntunfukamidde awo ne mbagamba mwagala ngamba togenda kuvaayo tetwagala ffe tetulya bintu mirundi 2 nenga ffe tetufumbiza mirundi 2 nti twanjule tebiriiyo olina okubeererayo ddala guba gumu ate nze mama wange yafumba emyaka 45 nga wampeta emyaka 45 paka taata bwe yafa era okufa kwe kwaleetawo naye era ne kati mufumbo era bamwita linnya lya taata ositegeera kati naŋŋamba ze last born waabwe kati naŋŋamba nawe njagala ofumbe osusseeko ne muyange togamba olina kufumba kati gwa 5 nofumba n'ekikumi kati ne mugamba mama nze maze ono yoono kati kankubuuze ekibuuzo kulaba muntu mulala ewammwe eyo singa nga bwogambye nti tebiriyo mu byakwawukana singa katugeze ofunye omwami ne mpapira emikolo kageze mwesanze mu nnaku 2-3 oba kale mwezi nga gumu 2 tubirabyeko wano e Kampala bavubuka bakeefuna myezi 2-3 bakoze emikolo n'otuka mu maaso awo myezi nga 5-6 olaba nga tekigatta ewammwe tekibaayo nti ate nzira emabega anti kati baba mulina okujja ne mutuula ne mwogera n'abazadde ne balaba nsonga kimulimu ensonga mukuluzi we zitalina kujja mu bufumbo
olina okugendayo nga weetegese ate ng'oli mugumu ekimala kuba obufumbo si kyekintu ekibi abantu bwe bakitwala obubi naye bwe mba mukwatagana nga muli mwenna si kibi munyumirwa omukwano ogunyuma nkoziwa ng'ofunye omuntu akwagala gunyuma ng'ofunye omuntu nga mukwano gwo gunyuma kuba ne bw'omunyiiza kati nze ne bwemunyiiza ndaba nga bebbi we nga mwana we era bamanyi nti ono muwala wange anyiizizza kati mutuula ewaffe eyo ne balaba kiki omusajja ye buzibu oba omukazi bw'obanga buzibu butuuseewo olusinga like kati abakazi ebibano bya kisiru usanga nti omusajja mwenzi nnyo ki okitegeera omusajja oyo tangulira ngoye omusajja tangulira mmere olina okuba mukyala mukozi kyekintu ekisooka kati nze mukulu Musa njagalako ndi mukyala mukozi nkola ndi mukyala mukozi kati waliwo ebintu ebitasobola kunyiiza nti mukulu Musa buli kimu nina omukubira nti njagalayo kino birala nina obyetuusaako okitegeera kuba naye ayina ebizibu bye okitegeera noti okubeera ewaka tewali kintu kya ssente ntono bwe kinakyo n'okikubira essimu ate bwanaga tewali ssente ng'onyiiga ate bwanaga tewali ssente ng'onyiiga ebirala byetuuseeko bino ebinene byoba omulekera ate naye aba akiraba lusa aba ali eyo n'agamba mukyala wange kino akyetaaga olina okuba mukyala mukozi obufumbo bukutambule bulungi obalansinge wefunire empeke za Panadol mukono gukulumye yaleeta amata bwe banga kisukawo ku Panadol nga ssente tezimala nze nyinza okwange namudola ne mugamba ngenzeko mu ddwaliro ne mugamba naye nkomyewo naye bbiru bansabye nnene naŋŋamba yammeka ne mugamba dde njagalayo mpeeyo emitwalo 3 oba 5 nanga it is okay nange nsasuddeko babaye queen nange nsasuddeko bamba yabadde ya 7 n'empaya 2 mama bulamu then nange nemuwa nampaayo nemugamba nsasuddeyo 2 nanga akale tasaana kwaba amanyi njogera mazima kuba amanyi ndi mukyala w'amazima kugamba mutambuliza omukwano gwammwe ku straight line weebale nnyo ne bw'omugamba kyaba amanyi kyekituufu aba amanyi kyekituufu kuba amanyi sirimba era mbadde nzija wano namusibuda ne mugamba ngenda wamukuluziwa era yanzukusiza ku makya nanga obudde bukuyitako naye tasobola kutuula unayogera wadde n'ekigambo n'ekimu era yaŋŋambye naŋŋamba byogwabisobola akati kambuze ekibuuzo gwe mu bufumbo bwo kiki Musa kyayinza okukola nekikunyiiza kuba ng'ogambye bino abawala ebibano byo bya kisiru byonna gwe kiyinza okugamba nti kino omwami wange wakikola kiyinza okunnumamukko mpazi ng'omwami wange nga nkuba ekyo kikuluma ekyo kinuma kuba ayinza okunkuba nammenya naye bino ebisigadde nze yaŋŋamba naŋŋamba gano amaka nagazimba gago nagazimbira ggwe kati manya wano wo si wa mulala kitegeera so ebyo biba biyiseemu tebikumalamu maanyi nagenda ewammwe ekikakasa nti nkwagala buli kimu nenkikola ku nsi kyowulira nti oyagala gwekyo buli kimu kye wasaba kyonna nakikola okitegeera kati awo siraba kintekanya okupuresha naye omuntu bw'aba akukuba oba olaba nti si kirungi kuba ayinza okutta okulwana si kulungi naye nti omusajja azze n'akuyombesaamu awo noganze kaŋŋende kati gwe n'ofumbirwa bameka onobeera ng'ova wano ng'ogenda wali kati abantu bonna abasinga bamanyi ndi mukyala Musa kati ate bawule nga ndi mukyala gundi negundi tebinyuma ate tusetolinze tukoze ffenna kati amaanyi go naye obudde bwejuka naye bwenvaawo abadde amabega kuba kati obulamu bukyukamu amanyidde kubeera nange buli kasi ate ntandika omulumya omutima omusajja nga ayina ebimuluma ate nyongereko basaagala muteekanya ku pressure nti alabe ngenze era ne bwenyiiga saagala kususa ddakiika 5
tosusa dakika 5 ng'onyize. Era mala ne musanyuwa. Agenda kulaba nga mbivuddeko nga ndi ku birala. Ate naye bwe munyiiza musaba mangu ekisanyuwa ne muga nsanyuwa. Nsanyuwa ne nfukamira ne muga nsanyuwa. Ofukamira? Ne kudduuka nfukamirirawo. Ng'omubuuza? Nga munyiizizza kuba mutwala nga taata wange. Kuba omuntu akulabirira mukuluzi wanakuwa buli kimu ku nsi. Oyo aba kitaawo. Oyo mutwala nga taata wange kuba buli kimu ku nsi yakimpa. Kye neetaaga mukwano, kulya, kwambala, buli kimu life ennungi, autu. Era omugaa njagala genda wano tewali wantu watasobola kuntwala nga mugaa nti wano njagalawo. Ne omugamba nti tugendeko e Singapore tulye ku ssente. Bw'aba aziina tugenda. Mulinyirawo akanyonyi. Bw'aba aziina asobola okuntwala kwa buli kimu. Buli bwe mugaa njagala kino making sure nneme omuntu omulala okukinsuubiza. Olinaku oyogedde akantengudde. Kwegamba gwe nembeera ku dduuka n'omunyiiza. Nfukamira ne mwetondera. Si yakulinda kudda waka? Siswala nti waliwo abantu abatulaba nze abo tebankwatako kuba mukulu Musa yankwatako ennyo. Kuba yamanyi bwensuze, yamanyi yalina okunjanjaba. Ye taata wange. Kati bwe mba muyisaamu oba like nga simuwa kitiibwa kye kiba tekikola. Kati nina ofukamira ebyo bijja kujja luvannyuma oli ambuuze nti naye era atasaana kumbuuza kuba banayiba buli omu ali ku bibye. Tebibakwatako ate nabo bamanyi mufukamirwa mami wange. Kakati kusanga abakazi abalala n'abeera nga tasaagamba mu kisajja nsanyuwa. Ate ekintu sorry kintu kinene nnyo abantu bakiraba ng'ekitono. Naye muntu bw'amugamba I'm sorry agamba okitegera afukamidde n'ansaba ekisanyuwo. Nze ne bwe munyiiza ekiro nga tugenda kwebaka ku makya nkeera ku maviivi. Aseka nga kyebase nga muzukusa nga kwegamba Musa omutwalira mu bulamu kwegamba alinga mulangira. Ye kuba ye taata wange ye Katonda wange w'okunsi kuba ali wali amukamidde omwetondera. Nzabira muni agamba afukamira. Era akimanyi. Twala tetuteekako nti okunyiiga oba nti omuntu awule nti twanyiize oba ki. Kakati manyi ffe tukkiriza nti buli kigambo kyonna ekivudde mu muntu nga mukulu. Tetuganye nti ennaku zino abaana basinga naddala ab'obuwala balowooza bali gumite. Naye mu kigambo ekyogereddwa omuntu mu 10 obaamu nga 2-3 abakitwala. Njagala gwe nga gwe kusinziira nga gwe b'otambuzaamu obulamu bwo ne Musa muli myaka kati 6 mulinga abakeesisinkana. Njagala abaana abato naddala abawala balowooza nti bakozi nti bw'okola ku ssente tolina kufumbirwa, nti bw'okola ku ssente omusajja tolina kumufukaamirira bw'omunyizizaawo mwetondere. Njagala abaana abo abali naddala abalowooza nti bo ensi baagimalayo omusajja talina kyabagamba. Oyinza bawayo kagambo ki? Munnange abawala bannange oba abali mu sayizi yange oba abakuluko okunsinga oba abato abajja mu kino kyennimu eky'obufumbo. Omusajja ku nsi wano kintu kikulu. Bw'oba tomuyina tewali muntu asobola kuwa kitiibwa. Ate bw'ojjolonga bbawo nobeera nga tomuwa kitiibwa n'abalala tebajja kimuwa. Kati oba oyina okuba n'omwami oba okoze ssente zenkanawa oba oyina emmotoka ye tayina oba oyina ssente ye tayina naye ye mwami wo gwe walondayo mu bangi yoyo. Kitegeera muteeke ku standard gy'oyagala. Kitegeera kyusa omusajja nga ayambala bintu bitakunyumira mukyuse nga nze mukulu Musa African Bebo yankyusa nanzija mu mini nanteeka mu sharia. Kati naawe mukole byonna by'oyagala. Bw'oba talina mmotoka gimugule oba olina obusobozi naye mulage nti omwagala. Ate fukamira kuba omusajja yalinga kale omusajja yafuga amaka yalinga president wa waka. Bwe omukyalo oddako buzi oli vice we ye president. Ye gwajja nga waliwo ebiganye naye yamala ensonga. Webale nnyo. Ate omusajja mu nnyumba
bw'aba tafunye ekitiibwa gy'abeera mu maka ge kati agenda kifunawa kuba tewali wogenda kujja kitiibwa mukuluzi wange ewaka ewuwo gwe pulezidenti w'ewaka kitegeera gwasaplayinga buli kimu ekiwedde w'ewaka ebisinga kati ne bw'oba olina ssente weetaagisaayo omusajja wadde nga gwamuliisa naye weetaagisaayo omusajja kinyuma nnyo okumpita mukyala Wumalu mpulira essanyu mukyala Wumalu bwe tuba tugenze ku mikolo nga ŋŋamba funa gomesi tugende yambala tugende kati awo ne tubeera ku mukolo nga tuli babiri binyuma nga atudde wali ntudde wano eryo lyessanyu ate essanyu ly'omuzadde lyonna okuwulira ng'oli mufumbo naye ne bw'oba olina ssente nga toli mufumbo omuzadde ekyo kintu kiba kimuluma kiba si kirungi so bawala bannange mbanjagala tweyise bwetutyo ffenna abasinga olina ka statement kokozaawo n'ogamba nti bw'osanga omwami nga talina motoka mugulire osogulya omwami emmotoka nga lwaki bwe mba nina obusobozi kati nganza obusobozi bw'emmotoka kati okugulira mukulumuusa sinnabufuna naye mmanyi Mungu ajja kunterako ekkubo mbutuukeko naye mukulumuusa bino ebitonotono era abimanyi surprise kati omukyalo oba olina okuba nga okola mu surprise okubeera ng'omukwano nagwo gubeerawo obufumbo si bubi just fe abantu abafuula obubi ate n'ekirala fe abakazi fe abakola obufumbo noti abasajja ku 100 abakazi ffe tukaringa 75% ate abasajja bayinza okuba bali mu 20%. Kugamba obufumbo obunawangaala omukazi gwalina obuteekawo kasago oleeta akajanja manya bugenze omusajja tebaagala bamalako mirembe bakolerako effujjo okitegeera effujjo likole naye lisaanidde kitegeera likole ng'okimanyi ono gwe ndikolako ye taata w'abaana ate tayagala fujjo dingi nnyo kitegeera kola effujjo oddemu omusabe ekisanyuwo naye nga erisaanidde bwaba akunyiza osobola omugamba kuba fe abateekako obufumbo obwo era nze mukulumusa nga naŋŋamba gano amaka gagomu abakola obufumbo kitegeera gwe bona ogamba nti ŋŋenda era toba obumaze ate n'abeera naani kati nina okumakinga sure nti wendi obufumbo bubeerewo kati kankubuuza ekibuuzo bwe wali okula mama yakubuuliriranga engeri obufumbo gye butambula oba wagenda wasenga engeri gye nakulira mu maka gali marriage family maama wange yali ayina taata kati nakula nga ndaba omukwano ogwo nga bwe ngukunyumiza gwali gw'amaanyi nnyo kuba ne taata bwe yafa bagwogerako ba MP abajja omumuziika ne bagamba wakubanga essimu ku taata by that time taata yali ayina essimu kuba essimu zaali zaakafuluma buno obutono kati ng'asooka kuwa maama essimu ayogere agamba sooka obuzeeko kwa kiiki wano then oddemu oyogere naye omubuulire kati oba bino ebyeddakiika byali tebinnaba kubeerawo nga ye time olina oteekako mungi kuba olina osooka kwogera n'akiiki then toyogera kikulese nga agamba halo akiiki kitegeera ng'agimuwa kati olina akubuuzaako dedadisonde simu n'omunyonyola kiki bw'oba omuyise ku mukolo n'otayita mukazi we manya tajja kulinnyayo tajja olina obbayita aba bw'oba omusindika transport oba ekintu kyonna osindika y'abantu babiri kati omukwano gwe ne mukulumuusa manyi ogumunyumizaako ewaka ne mugaa guli omukwano gwe nakula nga ndaba gwe njagala nteekewo weyagala omulage kati njagala oŋŋambe kantu mu byonna mukadde byalinga akola oba byakola kakiko ogamba nti kano kenkolera mukulumuusa nakajja waka mukulumuusa ke mukolera mama ke yali akolera taata okusinga okubeera kale ng'amuwa ekitiibwa kintu kikulu mama yawanga taata ekitiibwa n'amanya nti ono taata kitegeera naffe nga tumutya ngetunala kuwumba mu maprogramu kusiibula njagala otusiigire ku birungi by'ofunye okuva eri mukulu Muusa oba ebirungi by'ofunye okuva omukolo lwe gwaggwanga osazewo nti kati Muusa ye buli kimu ekyange kuba tusuubira nti bingi bikyuseemu kuva tandika okubeera naye kiki kyofunye nga okuva lwagamba nti Muusa ono nsazeewo ye buli kimu ekyange biki byogamba nti kino kirungi nkifunye ku lwa mwami wange kino kizze okuba nasalawo nti obulamu bwange mbukwasizza Muusa
okuva nafuna omukulu wa African Bay mu bulamu bwange yankyusa bingi kuba nagambyeko emabega nali simanyi kukola kubeera nga ndi hasola like okubeera nga nsubula wabweru w'eggwanga okubeera nga ntambula okubeera nga nnoonya bakasitoma kumanya marketing byonna nali sibimanyi kati mukulu Musa bwe yajja mu bulamu bwange up to now nanjigiriza bwe bakola ssente naŋŋamba asaagala ewaka obeereyo gambe njagala sukaali okuba okubya essimu njagala olabe sukaali gy'eva njagala olabe sabbuuni gy'eva kati awo ne bwe zikubula naawe ojja kumanya nti ne mukulu Musa zimubula ate bwe zikumenya ojja kumanya nti mukulu Musa naye zimumenya bwe zityo kati nanjigiriza okukola era nkimwebalizaako singa wano nandifukamidde singa tubadde waka nandifukamidde kuba wano oyinza obutanzikiriza kufukamira nandifukamidde nemwebaza era nkwebaza nnyo mu ekyo ekintu ekyokunjigiriza okukola mukulu Wumalu neyanzeege kuba singa yali siggwe singa siri kiki kyendi kati kuba n'abazadde bange banneesiimisa famire yange ate ekwagala nnyo kuba wanjigiriza okukola n'onzija mu ziri embeera ez'okugamba nti omusajja yalina okuba ng'akuwa kati nga tuvudde ku ekyo ekyokuyigiriza okukola kiri kirwa kyogamba nti bino birungi mbifunye bizikulwa Musa ekyo kimu kyewakatuwaako ebirungi ebirala byenfunye ewa mukulu Musa yanjigiriza engeri abantu gye beeyisaamu mu bantu like sometimes nyinza okuba nyiize naŋŋamba muleke luli omuntu yanyizanga nemukubira essimu nemugamba lwaki onkoze kino ne kino kati ebyo ebintu byonna yabizijamu twegamba nga tosirikira kintu waliwo abako kyakukoze olukitegeera kati agenda nangamba tebakola bwe batyo omuntu muleke ate bw'oba oyina obusungu toyogera sirika tenze nali njogera nnyo nga n'obusungu nga nsobola okuyomba kati nangamba sooka okakkane oba genda weebake nomala okuzuukuka ojja kuba otegedde kiki ojja kuba olowoozeza naye wano oyogeza busungu ojja kwogera bibi okitegeera kati agenda okola nga nkansolinga mwampa kansoling kyamwagala lwekyo mukwano gwange tandekerera kola mistake naye mba nina mistake gye ngenda okola nga mpa bulamu njagala otumire ku mukulu netunamaliriza programu eno baako obugambo omugamba nga bwanjawulo bwe kiba kisoboka omuyimbire namuyimbi kyasinga okukunyumira abayimbi bonna kayimba kikogamba nti kano akayimba ng'okalina ne mutwe nga okamanyi nyinza obutakayimba konna kamalayo naye akayimba ako nakateekako ku mukolo gwange yali morning shoot yange akayimba ka Rema Ekyama omukulu muyimbire omukulu African Bay mukulu Wumalu Musa Mutawonga nkwagala nnyo bebi wange ekisooka kyabyona twali twakweka ekyama naye twambala ekyama netukola ki netukijjayo abasinga bonna lwemanyi tuli baluganda kati akayimba ka Rema kakekyama nkagala nnyo mukulu Musa kyo naye ayagala nnyo akayimba ka Kingsa I'm on my way akagala nnyo naye kyo yakasaba wali mukuleeta ebirabo n'agamba on my way kuba yakitegeeza nti my way ewa from Kampala to Hoima eyo combination ogimanyi ey'omunyolo n'omuganda kati nkutumidde nnyo mukwano gwange nkwagala nnyo gwe nnina ku nsi gwe mukwano gwange gwa amanye ebizibu byange byonna gwamanye ebirungi byange byonna gwampadde essanyu ku nsi webale nnyo okunkuuma ate nange nkusuubiza okukuuma mpaka Allah bw'alisalawo nti kati damu abantu bajjukiza emirimu gy'okola demweyogera ekizimbe bizinesi wesangibwa tuwozike program ekizimbe kyenkolerako mabega nagamba nkolera ku Ham Block S shop number 8318 ntunda materials abagala okukola mu skati za Caribbeans ebipale abagala okukola bi two piece abagala okolamu abalala like gomeses kyonna kyoyagala dress
kyonna kyoyagala tabasuubuzi b'okuhamu batumidde nnyo ab'oku block SF Nalufenya baagala nnyo mwenna mwebale kumbeererawo mwebale kunsapootinga mwebale kutwagala mwebale okujja Hoima ku mukolo gwaffe mwenna n'abanyolo mwenna mbatumidde bonna. Kyogamba ekizimbe kyonna kyaggwayo ku mukolo gwo? Ekizimbe era baasobola bajja kuba omukolo gwange engeri gye gwali gwetaagisa olina okuba n'entambula. Si babo bokka lwafuna abagenyi okuva mu Magoba, mu Ssekaziga, mu Zibula atudde kati wali olina okuba ng'olina entambula. Yonna muyinayo emikwano? Wonna tulinayo emikwano. Mukulu Musa gy'akolera eyo. Nga Musa muntu w'abantu? Musa muntu w'abantu. Ne kaliisizo kati abantu baali bangi. Kale abalabi baffe abalungi ndowooza mubitegedde mufunyemu ekyokuyiga naye nga tunava ku kamera sooka osuubize Musa nti ogenda muzaalira abaana kuba myaka 6 tondamuzaalira n'omusajja abikoze. Musa ngenda muzaalira abalongo. Ogenda muwa babiri omulundi gumu ate mama wange Naalongo. Musa muwadde erya Ssaalongo. Kati ya Ssaalongo Musa. Ssaalongo to be. Ssaalongo to be. Naye nga abatulaba mwebale kusubscribinga mwebale kufollowinga mwebale kubeerako ffe tukyabaleetera program bweziti buli kaseera kuba ekyamazima twewaayo tutereeze eggwanga lyaffe. Omanyi ensi etalimu mukwano oba famire etalimu kwagala gy'osanga nga ebisinga byonna bikoze ekibitabangusi naye omukwano we guli buli kimu kisobola okuwangaala buli kimu kisobola okuwangula. Olinayo akatale keka konna nga sinaba kusiibula? Akaki? Olinayo kyonna kyogamba nti kino sikyogeddeeko nga sinaba kusiibula? Kyesogeddeeko sooka mpozzi okwebaza ku bantu. Beebaze tusiibule. Neebaza balamu bange bonna. Mulamu wange Aida Nassolo okujja Hoima n'ateekamu obudde nsaba mugende mu supporting ewandegeya yajja n'omwami we ewandegeya Imaging Center yaggulawo n'eddwaliro eddala egayaza Luteete. So wonna w'omusanze services ajja zikutuusaako bulungi. Ne maama wa mwami wange mukulu Musa abali ekaliisizo mwenna mbatumidde nnyo. Ate abe Hoima tulina gwotumirayo? N'abe Hoima mbatumidde bamaama bataata ab'ekikuube. Batumire mulwe wammwe? Abanyolo aba Hoima Masindi Kikuube Buliisa abakulola omukulu Ziwa MC Ziwa bambi nkusaba muheeze emirimu Ziwa buli hamu atuukayo akuhikayo buli hamu. Oba ino omuli omukolo Kagadi Ziwa talina buzibu akusaba kuteera winta n'avuga ekiro naija. Bakubira winta. Oba oyina omukolo Hoima Masindi Kiboga hona ba Fort Potro wakayihayo kutuheereza services zonna ezitukwenda naito aba Western atatulekerera ennyuma. Kale mwebale kwagala programu eno omukyalo bannanga ababulire wasangibwa abagambe ali ku Ham Block S edduuka lyogedde namba za simu azisomye ogende mu muwagire mwenna abalina zi fashion house mutunga ngoye mukola biki mugende mu muwagire aleeta material ate amalirayo ddala nebyatubulidde nga ffe abafumbo obanga mu abafumbo oba nawe ateekateeka okuyingira omukolo ba eyakaguvaamu nsuubira byonna byatubulidde biyamba ffe ye byatambulirako kyovola obufumbo bukyali bulungi era abusuubira okuba nti bugenda kuwangaala ate paka Allah lwalikola ki lwalisalawo. So nno naawe alaba nga kiyinza okukukolera tikigana kimukoppako n'okizzeewo omusajja mufukaamirire ng'osobezza tolina kyogenda kuvaako omugaya naye bebi nsonyiwa naye gwe n'osobya n'osigala waggulu wenna weesimbye olinga omuti gwa masannyalaze tegwe otayagala kugambako adali ogonda animaye kambe eza abasajja kabaka wangaale. Chat with Ziwa.